omuvubuka ono empale bw'eneesituka dala ogenda muzikiza na kigwe pasa ogenda muyita omusimba emikono ogenda musimba emikono ogenda kukola atya omuntu empale ezindi musumba musimba emikono tosobola musimba mikono famire zaffe tezitwagala famire za mukyawo kubanga yalokoka bamukyawo bamugole kubanga yalokoka kati yafuna famire empya asuubira kuwembejjebwa asuubira kuyambibwa naye ate bwajjanga talina sapatu gwosaba kimu kyakkumi omuteeka mu luseke oyo nga onuna munuuna kwegamba ne sente ze agenda kuwaayo okupangisa akali akaruumu azitoolako emitwalo 5 n'atandika kaamu nedda oyo si katonda si wakunyunyuuta nabagamba nti okwagala owaayo nga teri akugambye nze ndina abaana bensabire bwewulira nga abamusumba banaesiina kyakombaga nze sikolera sente nanga musumba emitwalo 2 gigino ngine naye nja kuwa nimugamba nze sikolera sente kuba kwagala kati nagenda nensabira omukazi yali London eyo omukazi bwe musabira London yali alya looni mu banka bamuyita Victoria Manyi nga nabbayo n'alya looni mu banka nga looni zibatudde mu Malaka naye mbasabira naye singa abakuba mulala yali bagambye mu mpensi bakyusaako abamu emizigo mwina mingi gyabapangisa naye nga abantu bamwe tebalina gye basula nze kyengenda kwogera kakyo oba mwina babuloka bamwe babalwanirako nze Katonda ogwo omulimu gwe yasindika okukola abasumba mu promoting obumu okwagala so si sente sigula masuuti ga bbeeyi na kuzimba ebizimbe bya bbeeyi muwulidde Mukama Katonda atuyambe Mukama Katonda tuwe omwoyo obumu n'okwagala songa ngo wagaana okulimba ne wagaana okubba n'ogaana ebibi byonna n'obigaana ng'osinza Katonda naye laba ekyobwezi bwe kikugenda kutwala mugenda kubanga bw'obeera nga toli mufumbo bw'oba nga toli mufumbo naye ng'okyamuka basumba abali eyo mukyuse muyigiriza abantu bamwe bagamba amazima ita bw'olaba wali abavubuka abatera kwemoora muyite obagambe muli kuki mwina connection mwina kyemuwulira waliwo kapa egoba emmese kati baleete obatuuze omugambe bw'oba nze wendi nja kgenda mu bazadde mbogerere sikubafuula njiri ku kituuti bali benzi simanyi ogwenzi sisaguli twamusanze ne kakati bulaza soda bw'omugaana sisita nakigudde oyagala agende ku nguzi atuma bw'ona omugaana nnyo n'omulingiza ajja kgenda mufalisa ajja kgenda kugula wano bangi abatunda ajja kgenda nakulabye wano ajja kgenda waliwo webali wano nakulabye wansi ate ku best side ze bona ku best webali kubanga bali bagenda kgenda mwayina omwoyo gwe ajja kusanga nga apo eri bweru ayina 15 agenda agula atwale ogenda okujja ku kituuti nga mizimu gyejjudde okubanga amaze kuwakankula emizimu mwaba balemesa abatwala mu mbalemesa kubanga gwe omusumba olina obusobozi omulenzi bw'abazze n'akutuukirira ne bwe banajja nga 5 mwekolemu omulimu gwe olina omukyala ewaka osula oyo kyokka gweyagala osanga yogere ne muno ogamba bwenzi. Export TV to the world. Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta okuwuga okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira tulina day ne boarding buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito kilomita 1 okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 01 14 12 oba kubira director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Obufumbo butabula abantu bangi abamu tetogera bufumbo kyeki akaboozi kubbiri kamalamu abantu bangi abamu tetumanyi ddiro olina kunyumya na ddiro otalina kunyumya
era abamu twalemererwa kyawula nti omuntu nga atondebwa n'omusaayi mu buli mbeera yonna okola ki olina okukanyumirwa so twagala tufune okulungamizibwa okw'omwoyo nansobi ekize tukolera mu bufumbo mu kaboozi ne mu process y'okukuuma ekimu ku byo nze omwana soda mukwano gwange Daniyo akutte kamera tuli ku expo kyokola subscribing ankuyanja bikyajja kyemmanyi kasokedde otwegatteko waliwo ebyenjawulo byoyize zigira ne munno naye atwegatteko genda kujjukiza essomero lirimu wano mu Kampala Cambridge bukawe tugenda ntulaba ku baana baffe abasomesebwa ku musingi ogutya Katonda eddiini ly'omwana enzikiriza ye tebagikyusa empisa ez'obuntu kikulu bamugattako ko curricular activities nga bakery okufumbafumba ebintu ebigwa mu bakery mubimanyi okukuba ebivuga music instruments zonna bannanga abaana bali so bankyogere ntya essomero liriteekateeka omwana abaana bankubiddemu bandi baana bato bati ne ngamba waawo ate nga abaana basoma bulungi bayise bulungi nnyo 2024 ekibiina ekyomusanvu gye twatuuzizza twafunye first grades na second grade zokka ebirala tetwagala binonooza so mutwale abaana mubakwase mwabali ebweru ogwe kennyini omuzadde gwasasula school fees direct okuva ku akaunti yo nezigenda ku akaunti y'omwana wo kwomusasulira tolina byomutwala naye ku ssomero mbu omwana addeyo ku ssomero mbu ategula omufaliso gula keesi gula omwana n'abanga agenda otandika amaka omwana bakuyisako booda ne bagamba oyo agenze mu bufumbo nti agenze ku ssomero nno ebyo twabigoba Kambule tabitwala Alpha Media Production ebyaffe byakuba bifaananyi videos ezitunanga omuntu tulina kamera bwagugatu kupangise omukolo gwo tuguweese nnyo ekitiibwa Ubuntu Hotel wetukalidde entende okuweereza wamma nkwebaza gwe atwegese ebirozo nantegedde agatawunyiza vumbe mutaayi ngenda kusaba mu buufu bwennyini obawe ekiramuso ekya Katonda balabusiza mu linnya lya Mukama waffe Katonda omulamu ali waggulu ennyo ekitiibwa n'ettendo bimuddire amanya sigadde ndi tusingwire Mirembe Robert nga bulijjo namba yange y'essimu eri 0756 5509 tusingwire kitegeeza ki tuwangudde walinayo erinnya walina nga tonnalokoka nalina nabagamba lulinayo erinnya baali bampita basaaliza naye ng'erinnya eryo siwangula nga buli kyenkola kyonna siwangula kati lwali lumu naye ndaba vision ne bategeka abantu abagenda kuwangula ebirabo nenziruka emisinde nali ntuuka we bawangulire ne bambuuza erinnya lyo gwani ne mbagamba erinnya eryo basaaliza Mirembe Robert oli malayika nangamba nti erinnya ly'abasaaliza teriwangula jejjeko narwana nnyo okulyejjako era sitaani yarwana nnyo okutuuka bwe nalyejjako nempangula nenfuuka muwangu eyange ndyejjeko erinnya lyonna erinnya lisobola okukusiba kubanga erinnya osobola kuba luweebwa kika eryange olimanyi sirimanyi nze omulangira Ndawula Daniel Dawula lyandawula lyejjeko lyandawula lyejjeko it depends yange ngambe sinze negomba ne Katonda yangamba ndijjeko liri magezi kigwenza okumpa nze nanze Ndawula kati gwe oliwuliramu emirembe okuwangula oliwulidde nziwulidde kikyo olimanyiko basically kyendiwuliddeko kyendimanyiko Ndawula amuyita Jjajja Ndawula Jjajja Ndawula sisamira nze gwera sisamira kandi kakati serogoza tosamira naye erinnya eryo olitiddemu gitiddemu otene weyita Ndawula Musumba obufumbo kyeki okwewebale nnyo mwana soda obuuza obufumbo kyeki abasinga mpulira bagamba nti obufumbo obutukuvu kati obufumbo obutukuvu abantu bonna ne babuukira etokota nti obufumbo obutukuvu era oba olyawo buli omu yenna agamba negomba obufumbo obutukuvu obufumbo obutukuvu twagala kumanya bwe buluwa obufumbo obutukuvu y'empeta kubanga buli omu ayayaanira empeta agamba nange njagala bansibe ku mpeta kyekituufu oba kyetulaba nti obufumbo obutuufu y'empeta obufumbo obutuufu kituufu nti y'empeta kubanga ensi yonna emanyi nti empeta bwe bufumbo obutukuvu ekyo kituufu nnyo 100% naye siga mazima lwaki kubanga Katonda bwe yatonda buli kintu yatonda bibiri era ne bwoleeta enkoko n'ogisuula wali waka nga tiinawo nsajja
ebeera bubi nnyo teyeyagala. Naye ate ekyenkoko empanga tukijjemu koze enkoko empanga erinnyira okuva mu luggya lwawo negenda ne waneiba n'erinnyira ye erinnyira bangi si kimu ekyo tukijjemu kubanga yo nkoko wesajja ye tesalawo nti ono yewange yefuutula bufuutuzi era eri yagamba singa twali nkoko nandirabye nabbi Robert bwagoba namuteri nava ku namutebi nagoba manjeeri. Waliwo n'abantu n'enkoko ziri mu bantu. Yes, omuntu osooka kunnyonnyola enkoko tenyonyola seba enkoko enyonyola wenonya n'akawuka bulungi nnyo negiyita negamba jangu negiwa akawuka emala kagiwa neryoka egibanja. Nkubamu akafaananyi Pastor Robert agoba Shiba King Shiba kati natuuka n'agoba Janet Museveni kati ne mu nkoko kati ne mu bantu tuyinamu enkoko va muloji ava n'omukazi muloji walaba wakabe n'ogenda kwa endusu zikenu tuyinamu enkoko mu bantu. So si kituufu obufumbo obutukuvu mpeta era si kyamazima. Lwaki? Kubanga abantu abasinga obungi awo sitaani atukubiddewo nnyo embooko. Lwaki? Kubanga tujja kulaba church nja kusookera ddala kufa abalokole kubanga kufa abalokole kitukwakatako kubanga ffe erinnya lyaffe lyawuka nti ffe tuli balokole tetwagala kibi mwejubisa kimu ekyammwe twejubisa kati ku saidi yaffe abalokole kyatwandibadde baawufu ffe kubanga abalokole ye mulokole ojja kusanga ng'agamba nti omukyala ng'agamba nti mwami wange ye Yesu naye ate bw'ogenda okuyitayo ogenda okusanga nti ayinayo boyfriend oba abamu nga ayinayo boyfriend atali omu. Yesu ayinza okuba yakwasaganya spiritually kati nga musiitwa akwasaganya physically. Kati abalokole tulinamu departments mibiri gyaffe. Kati department gye tulinamu ojja kusanga nti department ey'obufumbo ye ne bwona ogitwala mu kisiibo yo tesiiba. Department y'obufumbo yo tesaba. Si kyotegeeza. Department y'obufumbo nagambye nti omuntu kubanga Bayibuli egamba nti tuli bitundu bya mubiri. Eriiso omulimu gwali okulaba, okutu omulimu gwako kuwuliriza, era ebigere omulimu gwabyo okutambula. Bwe kiri. Kati tulinamu na department ey'obufumbo eyo tesiiba muganda wange. Ne bw'okola otya. Kubanga abasumba bwe tugenda ne tuyigiriza obwenzi mu kyaki ne tutamenyeramu abantu bwenzi kikaaki ani ayenze. Katonda yakola omuntu nti omuntu bwakula n'atuuka mu myaka katugambe ku mukyala n'atuuka ku myaka egigenda mu nsonga omubiri gwe gutandika okusensinga ekisajja kasa agenda mu nsonga aba asaza yingire yawuddwa aba ayawuddwa nti ono ayawuddwa ateekwa kubeera n'omusajja ng'anakkiriza kya butonde oba mulokola atya esigala ekyamuka oba ina mwoyo mutukuvu yingini esigala ekyamuka. Mwoyo mutukuvu tasobola kwata ku yingini bwaya n'abugatta asobola bugatta. Ekyo mbabuulira kyogamba n'abo aboogera ennimi ku kituuti Rabashakalala Saluti tasobola kukijjaawo. Yesu kyava ayogera nti Katonda kyeyagatta tebanga n'omu akigattulula. Kwendi kakati mwe abaweereza bapasita oba bannabbi oba batumi mwina okwawula ekintu kino. Mwandyekanga abantu bano bemukulembera bayingidde geena nga temumanyi nammwe kubanga omuntu kanja kusobola kwogera ku mwana w'obuwala. Omwana ow'obuwala bw'agenda mu nsonga ejiriba lyati oba asaze ng'anakkiriza ne bw'omusiga mu kikomera aba asaze ne bw'omuggalira ajja kuwaguza ne bw'omutwala ku singo sukulu omuntu ono ajja kuwulira mayindi ze. Omulenzi ne bw'anaaba ali mayiro 2 mayindi ze zijja kugenda amasannyalaze gayina muyitamu. Kati abamu abaana abo bajja kufunayo ebintu bekozese bekoleko self service ate bwe nekolako self service ne sitaani wajja okuyingirira batandike kuzaala ebyana bya sitaani. Kwendi awo sitaani weyayingira mu bufumbo kubanga obufumbo bwe musingi ogw'obwakabaka bwa Katonda. Ali
buli bufumbo amazima abantu tebasobola kuweereza Katonda 100 ku 100 ngamba bakiweebwa kubanga mu bantu abaweereza Katonda waliwo abatakiweebwa nga bebakyewa kati kwe tugenda wali babuuza Yesu bagamba Yesu Musa yatuwandikira etteeka erigamba nti omuntu bwawasanga mukazi we tamugobanga okujjako ng'amulanze gwa bwenzi bagamba musumba Yesu si kirungi omuntu okuwasa Yesu n'abagamba nti Katonda kyeyagatta tewaawo n'omu akigattulula n'abagamba nti okusooka okutondebwa kw'ensi eno tekyali bwe kityo naye olw'obukakanyavu bw'emitima gyammwe Musa kyava abawandikira ebbaluwa n'agamba nti omuntu bw'akwatiranga mukazi we mu bwenzi amuwandikiranga ebbaluwa y'okumugoba ng'amugoba omuntu oyo bw'afumbirwanga omusajja omulala yena naye aba ayenze kati ne tusanga omulembe ogwaffe ogwakatogo ani atayenze nawe wayendako kati gwe mpayo mulokola atayenda twava wala nagwe mmanyi twava mu kibiina nagwe mmanyi atayenda ani pastor Buugi tayenda ngakooyo omusajja mulambulukufu ati tumuyinda nti soya kumwogerako byobufumbo bwe kubanga yamanye byobufumbo kyogamba buli omu yali ayenzeeko abasinga bwe tugenda ku 10 tujja kujjaako 98 kuba yeyingini esigala ekola ki ekomuka nebweba mu kiyumba kati abaana bali mu kiyumba saakunyumizaako oli yatumise jini mu Uganda ligende nimuyambengako emyaka ebiri gyali sente nerigenda nimusanyusa ekiro olumu okwoza amasowaani ga baba nejajja amukolako service ali mugezi teyali mugezi okimanyi bulungi omwana soda nti ekintu ekyo bwekijja omuntu kisobola omulwaza n'alwalira ddala ebizimba kinga kimuwubye nnyo ngamba bw'afuna okwagala ng'ayagadde musajja n'atafuna musajja amazzi ago ne gafuluma amazzi ago gasobola omulwaza n'alwala n'ebizimba obutegatta kirwaza musumba leka naawe kirwaza kubanga Katonda yakireeta ye yatonda omubiri nagambe Katonda yatonda omubiri nga buli mubiri guyina omulimu kyegukola obutegatta oba oli mulokole era gwali engogama musimaye Katonda simaye bikibikize ndiweereza Katonda wandyolekera okulwala okimanyi nti omwana ono muwere yakazaalibwa singa okwata amaaso go nogateekako soloteepu n'omukuumiramu ekyo amaaso gasobola okuzibira ddala ne gatalaba ekyokulabirako singa bakukwata ne bakuteeka wansi mu kizikiza awatali kitangaala bw'ovaayo n'olaba ku kitangaala amaaso go gano gayinza okufiira ddala kiringa nenamagoye bwagenda mu kasana kamuyisa bubi nnyo kati ebintu bino bye twogera nsonga za kintu kikulu tuveemu okwesiriwaza oli okwefuula nti nze ndi wa mwoyo nti nze ndi nabbi wa mwoyo nze ndi musajja wa Katonda wa mwoyo ebyo tubiveemu twogere ku nsonga bwebatyo bagaana obuwulira abantu amazima bwebatyo bagaana okuwulira abantu amazima kubanga ebyensonga zino zagenda ne ziyingirwamu abantu abambala amaganduula abamu ne bagamba bo bwe bazima nnyo naye nga tebazimanyi sitaani yabasibiraawo eri abasoma obufaaza bo tebakwatako ddala abasoma obufaaza kibakwatako ddala ate nabo bibalemera ne bebbirira kyokka ndaba embuto ezifubutuka mu bigo abaana beba bafutuka mu bigo wano omusajja afaaza musaala bwe yagezaako kukyogerako bamuwa punishment ne bamuteera ddala wansi ne bamulinnyako naye nga tuvudde mu ebyo ekintu kino kyetwogerako kwe kuva omusingi gw'obulokole abakikola ekyo kya bwakatonda omufaaza obutawasa ati eti Yesu yakyogerako bwe bamubuuza Yesu n'agamba nti waliwo abamu abalaayibwa abantu olw'obwakabaka bwa Katonda n'agamba nti waliwo abamu abeeraawo bokka olw'obwakabaka bwa Katonda ate Pawulo yakyogerako ye ekyogera n'agamba nti omuntu bw'abanga asobola obutawasa abireke naye nga nze Pawulo olw'okwaka kw'omubiri olw'obutayaka saawasa kitegeeza Pawulo yali tayaka kati Pawulo yingini yali tayaka yali takola ate ebiseera esuubira nti waliwo abakalaso kati Pawulo n'agamba nze siyaka agamba naye ekirungi ky'omuweereza omukazi awasenga omu bw'ati bwe bw'okizuula nti yingini sitedde mari wasa yeddagala lyokka naye bw'oneesiba mu bisiibo nti nze nsiiba nnyo nze mbuulira nnyo enjiri omuwala oyo genyini gw'onootwala okubuulira enjiri
mutaka wajja okusitukira mwambalagani bukanzu ng'omutaka omusimba omukono gwe kusindikira omuliro ddayo mutaka tasobola kuddayo nga mumusaayi gwa Yesu tasobola kuddayo tatuula paka nga mission ewedde kati mission bw'enaggwa ojja kuweweera kati kabugezi bw'anaaba tazze ojja kontinuinga n'ekibi ekyo ekibi okitanga webbirira kubanga tulina ebintu bisatu obwenzi tubwogera kuti ani mwenzi kubanga obwenzi bubeera bw'abafumbo abafumbiriganwa bwe bubeera obwenzi nga bagatte nga katusooke twogere kale ekyokugattibwa babuli egamba nti katonda kyeyagatta tebangawo n'omu akigattibwa abooluganda nja babuulira nti empeta si bwe bufumbo nze nja kuvayo leero ekyokubantu empeta si bwe bufumbo wabula empeta eno sitaani yaleeta ekintu kino musobole okwenderako ate nga bagituweera mu kkanisa lwaki omuntu yekka yakamenya alikodi gwe n'akalaba gwe baagattira mu byekisamize ye Ssaabakabona Jjumba ati lwaki nnyonnyola bweti njagala ogaziyemu obwongo olabe nti empeta lwaki esasaanya etya obwenzi empeta esasaanya obwenzi kubanga bagireeta ng'etteeka nti omulokole okumanya nti mulokole mutuukirivu ateekwa kuba ina empeta ku lugalo kubanga singa ogenda mu meeting oba ogenda ne mu church basooka kubuuza oli mufumbo bogamba nti ye bagamba empeta eruwa kabanga akabonero kalaga nti empeta bwe butuukirivu nti ye mulokole omutuukirivu yatuukiriza n'okusembera asembera naye nedda balokole njagala bategeeza njagala mugende mu Bibiliya mu mugibikule njagala munonyeze ekyawandiikibwa omuntu bw'olibanga oyingira eggulu tebagenda kubuuza mpeta yaani yagatta Adamu ne Eva empeta yaani yagibasiba yaani yabagamba nti empeta eno gye bakeera ku makya ne bagiweesa mu golodi mulimu gwa muweesi etukuza etya obufumbo atukuza obufumbo ali ogu ye Katonda era Katonda yatukuza obufumbo n'abuwa omukisa n'abagamba si mpeta n'agamba nti gwe musajja olibeera wa mukazi omukazi wa musajja era nsobola obeera mu bufumbo bwange nga sirina biweta byammwe bw'ogenda n'obeera mu bufumbo bwo ngwe mukazi wo mutuukirivu naawe oli mutuukirivu iwe n'amanya nti mutuukirivu nange ndi mutuukirivu ng'otambulira ku tteeka lya Katonda ng'ogaana Katonda bye yagaana okukola nga Katonda abigaana nga toli mwenzi nga tosobola kulekawo mukyala wo n'ogenda ne weebaka ne mukyala wa neiba obwo bwe bufumbo obutukuvu so si mpeta empeta tesobola kutukuza obufumbo bantu mwe mutulimba namwe bapasita mwe benyini mwe mugatulwa obufumbo kakati nze nabagamba nti wenzijja wano okwogera sijja kukweka nga mwe bwe mutya kakati omusumba Irene Imanjeri yagattibwa ne Katongole lwaki bayawukana Katongole akyaliyo musuba bawa Irene Imanjeri bayawukana mu mateeka kati empeta bwebanga ntukuvu yabagatta lwaki bagatta olukuka kireza bava mu butuukirivu tugamba nti bwe balayira bwe batyo bagamba nti mu bulungi ne mu bubi okufa kwe kuli twawukanye bawataddeko empeta ne mugamba nti mu bulungi ne mu bubi lwaki bw'omuzuula ayenze lwaki mwawukana ne mugamba nakino nti Katonda kyeyagatta tebanga n'omu akigattulula kati nange tubabuuza gwe Irene na Katongole bwe mwayawukana ani yabagatta luli kubanga bagamba nti Katonda kyagasse tebanga n'omu akigattulula kati Katonda bw'abanga yabagatta yeyabagattulula abooluganda tukyuse tuzibuke amaaso empeta si bwe bufumbo obutukuvu era tewali mulokole yena gwe bagenda kuyingiza mu geena nti kubanga teyayambala mpeta wabula abasumba kyemukoze wabula musumba kyemukoze mbebaza mwebale nnyo okukola omulimu ogw'okusindika abalenzi abavubuka mu geena singa obeerako mu myaka ng'ejja nga atiisa olaba nange olaba naffe bali myaka ng'ejjaolaba naffe bwe tutuuka myaka ng'ejjaffe bwe kisukka naawe akadde kaise owulira naawe okola ki ekibala okola ki okyagala naye ate tebereza bano abavubuka abaagala kaseera abalina amaddu baddaali amaddu
bakatandika emirimu yingi ni namu. Mbebaza abasumba balina amachacha amanene n'amatono. Mbebaza mwebale nnyo okusibira abaana ba Katonda ebweru. Bangamba ebivubuka by'omu kkanisa ebyo tebikubye busabbooni woowe. Naye ate webale nnyo omuvubuka bamutwala ku kituuti ku kusinza bamuliraanye ekyana ekiwala ekisagala ekirina akabina ekirina ebiisa eby'endege omuvubuka nebyokoze ogagenda kuvaenga n'empale naye batuula bubi nga n'empale kakati omuvubuka ono empale mweneesituka ddala ogenda mumuzikiza nakigwe pasa ogenda muyita okusimba emikono ogenda musimba emikono ogenda kukola atya omuntu empale ezingi musumba musimba emikono tozola musimba mikono ate amakyaki gafe abalokole gajjudde mu bavubuka abavubuka myaka 18 myaka 25 myaka 3 be b'amaanyi okwereza Mukama Katonda naye abavubuka bano balina obuzibu baagala kuwasa naye talina na sente zigenda kwanjula talina nyumba bagenda kuwasiza omukazi ali mukazi gwo naye kakati bapasita tule sitaani atusibidde wano twandibadde zino sente zetusondera omuvubuka ogenda okola ki okwanjula miliyoni 5 oba kuwasa twandibadde tuzimusondera tugamba bw'anaawasa mukyala agenda muteekawa agenda muliisa kinyiriri agenda muliisa agenda kusobola ku kituuti ne tugamba nedda tugendeyo nga nansana tumunoonyezeeyo kanu futi 2 kwa 5 oba 2 kwa 4 tukamugulire atandikira ne tugamba nti tukoze tutya abalokole ne tukola meeting ne tugamba nti abavubuka abalokole kwabanga teyesobola twagala ffe abasumba tukyenyigiremu ffe tutambule n'omuvubuka tugende mu bazadde b'omuwala tugwale tugamba omusajja bwe newakubadde alina emiliyoni ze 6 biliyoni 6 zandibayambye wano abasumba abalina sente temulowooza nti abalokole bemukulebe bonna balina sente luli twagamba abalokole abasinga baavu bankuseere mpunyunyi mu abasumba mwe mulina kutuula mu kintu kino mukikwasaganya ne mugamba abavubuka tubakoledde ki wabula mwe mukola bwakukolera abavubuka teeka mu teeka ly'obufumbo etteeka ly'obufumbo ligenda kuyamba ki abavubuka ligenda kuyamba ki abasumba etteeka lyennyini spiritually mwe kwe kuyamba abantu bamwe abali mu makyaki ngeri ki gye banaabosaamu kuba mubeera ba spiritual fathers abalokole abamu bava mu maka nga si balokole nga abamu basiraamu abamu bakatuliki naye mwe bapasita mwe mulina kuteekawo enkuŋŋaana ne mugamba tuyambe eggwanga lyaffe nga toyamba kyakiyo yokka nga ggwe nga tuyamba ggwanga kubanga bwe tukikola Uganda yonna nebeera mu kintu ekyo nze kwendi tujja kuba tukoze eki tuzimba obwakabaka bwa Katonda ne tugamba nti omuvubuka bw'abanga talina sente ziwasa ate nga mutakooli ye tamanyi talinda kitegeeza nti kyaki ejja kujjula obwenzi naawe pasita ng'osabira obwenzi tomanyi kyosabira tosobola kwemesa bwenzi nga gw'osaba naye nga kwaya beeyitamu kubanga kyetuyita obwenzi buno omuvuka bagenda naye baka n'omukazi gw'ataawasa bwa bukaba ebwo bwe tuyita bukaba naye omusajja bw'alekawo omukazi we n'agenda n'abyama naye baka n'omukazi omulala obwo bubeera bwenzi naye kakati obukaba bwe bana batali bafumbo tugambye obufumbo si yempeta obufumbo bano abalenzi bano n'omuwala bwe beetwala ne beewasa nga batya Katonda obwo bwe bufumbo obutukuvu nga batya Katonda batambulira mu Katonda n'abaana be banaazaala tumaze basabira tebali mu mizimu tebali mu bwenzi bajja kuba batya Katonda ne twesanga mu maaso bwe tunaavaawo wajja kusigala omujijja ogusinza Katonda naye kakati basumba bwe tunaavaayo tutandika kusabira obwenzi n'okusibira obwenzi nga tutaddewo solutions tewali kye tugenda kukola kubanga abalenzi abamu omukutya mu kugenda mu bwenzi twesanze balwala prostate balina obulwadde bwa prostate abasajja abasinga nga kwezanyikiriza abamu baawumula ebituli mu mifaliso bagambye nti omwana solo tetulina kye tugenda kukolera musumba owumula otya ekituli mu mufaliso kati kiribwe ekiba kizze nga amazzi gamu bagenda kikola ati twogera bintu byotandika otya ddala omufaliso naawe kakati obutonde kintu ekyobutonde abamu babeera n'ebintu byabwe byebakozesa bwe baba bakyala babeera nabiringanya waliyo ebidole bye bagenda bagula mu maduuka babirina nakitwala mu masanyalaze nekiyimirira bulungi omukazi n'atandika kukyekola abakazi ababusinga beekuba amazzi abakadama bekuba amazzi nekyo lwaki olowooza akyekuba bwabutabana musajja akakanya embeera eyo naye twekanga nga bafunye endwadde
Nenge ndwadde zibasiwa butabana magezi. Nawako omwana ng'akubye ekituli mu kigogo. Toke. Yes. Kakati na wano mu Uganda tubalina. Chicken yangamba bagamba yali ali ku level ya G akozesa G. Ekirala tulina abakyala nga balemesa abasajja naye nga beefuula batuukirivu naye nga ekyasekisi bwekijja talina engeri gyasobola kukigemamu naye ng'omulenzi bwajja kumuwasa n'alyoka amubinika ebintu nze njagala mbaga nga musumba gundi gye yakola ozimbira kubanga bwe baba babuulira enjiri bamanyi okubuulira enjiri njagala omusajja ajje wa mugaga yagenda kuwasa omusajja aleeta entenga 20 kakati ekyo ebyo byonna byemubuulira byakusibira baana ba Katonda nga basiiza sitaani akuuma oli alina ebyo byayagala akuuma omusajja anajja nga yeevuga alina mmotoka naye ng'omulenzi wunaze gwe basaba wamu mutukuvu alina mwoyo mutukuvu tamwagala ayagala Haji anajja nga alina mmotoka yaba mutwala kakati mmwe bye mwagala omwana abadde ayimba mu hospital owulire nga atwalibwa omusajja wa mmotoka naye nga waluminati ng'atandika ziika swida omuntu yali ayimba kati atandika egenda mu bivulu ebyensi atandise egenda mubiri tusabire abaana baffe tusabire abaana baffe betulina mu kyaki bafumbirwe abaana balina mwoyo mutukuvu abaana bamwe mubatuuze mukole enkuŋŋaana omusajja bw'abanga aze kumuwasa aleme kulowooza bya bugagga ebyobugagga bajja kukola nga bali babiri naye nga kiri ekigenda batwala mugenda nga basolo kisolovi nga bali babiri bawulira nga ayagadde omukazi ono amuyambengako kubanga omukazi yalina kuyamba omusajja n'omusajja yamba omukazi oli mutuufu oyinza okwebeeza mbu okuuma alina obugagga n'oyonoona omubiri nga gukubanja bw'olinzeyo yanajja nga yeevuga oli eyazimba omubiri nga gukubanja songa nga wagaana okulimba n'ogaana okubba n'ogaana ebibi byonna n'obigaana ng'osinza Katonda naye laba ekyobwezi bwe kikugenda kutwala mugenda kubanga bw'obeera nga toli mufumbo bw'oba nga toli mufumbo naye ng'okyamuka basumba abali eyo mukyuse muyigiriza abantu bamwe bagamba amazima bw'olaba wali abavubuka abatera kwemoora muyite obagambe muli kuki mwina connection mwina kemugata mwina kyemuwulira waliwo kapa egoba emmese kati baleeta obatuuze omugambe bw'oba nze wendi nja kgenda mu bazadde mbogerere sikubafuula njiri ku kituuti bali benzi simanyi ogwenzi sisaguli twamusanze naye kakati bulaza soda bw'omugaana sisita nakigudde oyagala agende ku nguzi bw'ona omugaana nnyo n'omulingiza ajja kgenda mufalisa ajja kgenda kugula wano bangi abatunda ajja kgenda nakulabye wano ajja kgenda waliwo webali wano nakulabye wansi ate ku best side ze bona ku best webali kubanga bali bagenda kgenda mwalina omwoyo gwe ajja kusanga nga apple eri bweru alina 15 agenda agula atwale ogenda okujja ku kituuti nga mizimu gyejjudde okubanga amaze okuwakankula emizimu mwaba balemesa abatwala mu balemesa kubanga gwe omusumba olina obusobozi omulenzi bw'abazze n'akutuukirira ne bwe banajja nga 5 mwekolemu omulimu gw'olina omukyala ewaka osula oyo kyokka gweyagala munnosanga ayogera ne muno ogamba bwenzi osula oyo si bwenzi ekyo kiri nakyo wiige engeri gy'okwandulingamu endiga mwe muziyita ndiga engeri gy'okwandulingamu endiga nazo zigende zejanjabe zokye mwogamba ngu ayakaayaka atya gwe tewayaka gwoyo gwoyina tuwasooka kwaka fenna abasajja omukazi gwoyina wasooka kwaka omulaba n'oyaka naye n'omusimba mu kifo ky'ogenda mwendereyo malogi n'omufuula ki mukazi n'ekirala mwabasumba abawasa n'ogenda mu zirogi mbu mwogenze okumane muntu mbu mwe muli batukuvu byemugenze okusanga byemugenze okuliramu si bitukuvu omufaliso mwe gwe mugenze okwebakako si mutukuvu byonna byemugenze okwebaka mu logi eyo byonna bikafiiri si bitukuvu so ane muntu mu Katonda tebikola ane muntu temuyina mwoyo mutukuvu mugenze kwebaka ku mifaliso ebadde yebakibwako abakaba ebadde yebakibwako abenzi kuba oli bizinesi ereeta buli omu kubanga ye bizinesi ereeta buli omu kubanga tukimanyi bulungi bw'oba owasiza mukazi wo kitegeeza muba muli bapya muli bagole mufumize ekintu ekipya kati laba bwe mugenze okwebaka ku masuuko agaliko emizimu egy'obwenzi ne muvaayo nga gibakutte nga mwambadde ogenda okutuuka obufumbo bwaba wakatambulako omwaka gumu nga bweta temanyi mwakyambalira eri mu hanemuunu bwe muba mukola hanemuunu
mugule mufaliso jammwe mugule n'essuwaani zammwe ze mugenda kuliira keeri kyandibadde kituufu nga mugenda muhane muunu bwe muba mwesobola ebintu byonna biba bipya bye mugenda kuliirako aiza nga byammwe ewaka mwe mubiriirako awo abivuddeko asinga ane muunu ngikolere ane muunu bw'oba tosobola gikola giveeko kyobola obufumbo bw'abalokole tebuyimiriira babutandika bulungi n'abantu n'obwamba temuli balokole nga bugenze mwebake ku mifaliso gye babaddeko nga bakulusenyizaako bannaabwe abenzi gye babaddeko gye muwakankula emizimu eri temuddayo kugenda muhane muunu ezitaliimu bwe muba mugenda muhane muunu mwesobola mwegulire emifaliso yammwe mugiteeke mu mamotoka muwase obwenzi n'obukaba biggwe muwase obwenzi n'obukaba bugwe mu makyaki ate abatawasa tebalinaako buzibu abatawasa bw'obanga toyaka ate gwe oyina bani namusumba ngo wawa shipausi yetawasa bw'obanga towasa akati bw'oba towasa nsonga kyegaana kuwasa toyaka bw'obanga toyaka musumba tayaka bw'obanga toyaka towasa biveeku gwe tibino sibyo tobiriimu bw'obanga ddala twagala okakase bw'ogamba nti gwe weesadako olw'obwakabaka bwa Katonda ddala bw'onoolaba sisita tosituke tokube kasaluuti bw'obanga tokisobola lema kwepampaleka ku kyotasobola wasa abakazi bwe bali bangi mu makyaki tulina abakazi bangi tulina abasajja bali omu baligita ng'ennyana naye n'osanga Haji yazze ng'amugye mu kyaki n'abo passa bali bajja basokoolamu ne batwala bano abalenzi baffe bekwegamba bekolako self service so nga kibalwaza se baganda bange tutwale kyaki mu maaso tubeere baana ba Katonda batuukirivu ebitwetaagisa ngaffe eby'abantu twemalirenga ensonga zaffe abantu tubagamba amazima mukifo ky'okubajja mu bujja ssente na bimbi 10 tubagamba amazima ng'ate ebyogera musumba otiisa abantu musumba byogera ojja abantu kale bw'obanga obajjemu bimbi 10 bino by'obajja mu biragawa bimbi 10 byoba obajjemu mugambe nti ku Sande twajja mu bimbi 10 kakati tugenda kubiteeka mu mbaga ya brother Gulu sebe kimwe ekyekumira kya Katonda era bagabo kiriko n'okikolamu kakati bw'otakiwa dabayo bino ebiweebwayo n'ensigo emirimu gye birina okukola byebyo wama bagambe nyumba ya Katonda ebere kubanga kimu kyekumi bano bakyesibako Musa Katonda kyagambisa Musa aleete kimu kyekumi kwali kwagala kubanga Yesu yali tanaba kujja kati kino ekimu kyekumi kyababeesabeesangawo basobole okukuumanga bali bumu kubanga kimu kyekumi kyagambanga nti gwe bw'onooba olina muwogo muleete eri kabona ng'oli alina ensuju leeta eri kabona oli alina embuzi n'owente n'owendiga n'enkoko baleeta eri kabona kati oli alina ebijanjaalo bwe banaabireeta ne basala embuzi okulya alina ebijanjaalo naye asobole kulya kanyama alye kabuzi nga muli wamu munaagenda okuvaawo nga okimanyi omuntu bw'afuna essanyu ly'omwoyo omutukuvu n'omuzimu gusobola omuvaawo nga togambye muzimu okimanyi asobola n'okuwona ebirwadde okimanyi omuntu bw'abeereyo mu nyumba asobola n'okufuna ebirwadde naye bwajja ne bakuŋŋaana ne banene nga badde alya ku mujanjalo omanyi omujanjalo bwe gutama omanyi akawunga bwe katama n'okyusaako oli n'alya akawunga n'atabula omunnyo n'aliisa naye gwe bw'oleeta embuzi nze ne ndeeta enkoko n'oli naleetako nange ne ndya akawunga naye n'alya kanyama omuntu oyo agenda ng'atendereza Katonda wabaawo okwagala naye okutendereza Katonda kuli mu mubiri omubiri buli bwegukyamuka mwoyo mutukuvu n'akuyingira wabeerawo engeri gy'obotolamu obanye embeera embi nayo esobola okusiba mu kkomera gwe neweeraba nga atayagalibwa neweeraba nga yasibwa neweeraba nga yakolimirwa nga yoyinuna naye nga towasibwa naye ngaembeera mbi kati twetaagagana amakyaki omulimu gwagwo gabuddabudda abantu kubanga kakati tetulina laaka ya gospel bwetuuka ku street babuwulira wonna era bwogenda kukyala maca tetulina laaka ya gospel mwana soda gospel waali naye kituuzeeko obumu n'okwagala tetubirina buli omu kalyako buli omu asikazzawo kirina kibagamba nja kiteekako nnyo esira gwe kiki ekikuguza motoka ya miliyoni 7 ng'olina abaavu mu kyakiyo ez'emiliyoni 2 teziriyo nga mpya ez'emiliyoni 3 teziriyo nga nfa mpya mufune omwoyo ow'obumu n'okwagala tulyoke tutwale obwakabaka bwa Katonda n'abensi batwegombe abensi batooke kutwegomba nga batwegombako bikolwa byaffe so si kutwegombako njiri olumu batuyitako nga batuvuma balokole bantama twalebya balokole bantama kubanga agenda kulaba mulokole neiba awulira enjiri yeyina agakolwa agabi
olinga ali nnyo abantu abasinga okubeera mu Katonda osanga baavu ajjidde mu sapaka kubabulira enjiri tugamba ne gwogamba Katonda asobola okyusa embeerayo n'akutunuulira ne gwe nga tanakukyusa nze nali ntambula era nakivuuna sanga omulokole ng'abulira enjiri nga bambi talina n'amaanyi agasitula ekigambo ku kyoge ng'olaba abikanjere njalanjeerere nengamba wa nizija ekitwalo nikimu ng'omulaba alabika njalanjeerere ng'enjala ye muluma nisinga ate nga alowooza byakudda waka naye emmere teriiyo naye omuntu ajja ku kyaki teekawo ba ashers batululye bwayambadde ajjidde mu sapatu kubona abuulira enjiri talina kanisa endiga zijja wa musuuko naye kakati muteekeko ba asa mu makyaki gammwe bajja ng'omuwala ajjidde mu bisapatu mu mutuuzi genda omutuuzi omanye bimufaako sisita oli otya obeerawa buzibu ki bw'olina kubanga Bayibuli egamba nti muleete ebimubyeko mu nnyumba ya Katonda mubeeremu emmere ogende ku sente ziri si mu nnyumba y'omusumba abula mu nyumba ya musumba mu nnyumba ya Katonda mugende mugulire ekigati bugati bwaleesigye mutwalo muteekamu n'asanyuka omanyi akagati ako koomugulidde ne bw'otomuwa njiri okimanyi akyuka yekka kubanga aba afunye famire zaffe tezitwagala famire za mukyawa kubanga yalokoka bamukyawa bamugole kubanga yalokoka kati yafuna famire empya asuubira kuwembejjebwa asuubira kuyambibwa naye ate bwajjanga talina sapatu gwosaba kimu kya kkumi omuteeka mu luseke oyo nga onuna munuuna kwegamba ne sente zagenda kuwaayo okupangisa akali akaruumu azitoolako emitwalo 5 n'atandika kaamu nedda oyo si Katonda si wakunyunyuuta nabagamba nti okwagala owaayo nga teri akugambye nze ndina abaana bensabire bwewulira nga abamusumba banaye siina kyakombaga nze sikolera sente nanga musumba emitwalo 2 gigino ngine naye nja kuwa nimugamba nze sikolera sente kuba kwagala kati nagenda nensabira omukazi yali London eyo omukazi bwe musabira London yali alya looni mu banka bamuyita Victoria Maanyi nga nabbayo n'alya looni mu banka nga looni zibatudde mu Malaka naye mbasabira naye singa abakuba mulala yali bagambye mumpe ensigo sabasaba nsigo nimbasabira kati bwe nabasabira nimbivaako wawitako weeks 3 nagenda okuli omukazi ng'akubira essimu ngamba musumba we bali munnawe otusabira banka yagaddewo ne batusonyiwa looni zonna ne savings zonna ne bazituddiza nangamba musumba nkuteereddeko kasente nali ndowooza nteereddeko mitwalo ng'etaano nagenda okulaba akakadde kamu mu mitwalo 35 mu 9 singa wamusaba wali eri wali mudede n'okutta singa namusaba luli yandindeeteddeko yakikuguntya samugamba neyeebaza kati okwagala gwolowooza gwewadde embuzi gyetaddiza omuntu bw'ogenda n'omusabira ebibye ne bitambula gwe muleke Katonda amukomeko omuntu oyo si musiru si kumusomera nnyiriri gwe butawaayo kikolimo tojangalonsa kubanga tukimanyidde ddala omwana soda bw'oba oyagala ebintu bitambule okwagala tukubanga kwereere omuntu w'omusabira ajja kukwatibwako ajja kuwa musumba ne bw'onooyambala engata ey'ekituli ng'olina amazima mu ggwe okusinga okubba abantu ng'olina amazima mu ggwe ojja kusinga avuga Range Rover ey'akawumbi ojja musinga emirundi 100 kubanga ye ajja givuga wano ku nsi bakomere kumutwala mu mwanyi agenda afeesinga ekibonerezo ki bw'ogenda oyigizibwa mu bulamu butaggwa so twagala abaloko abalenzi abali eyo muwase muleme kwekwasa mu bintu muve otwala omwana w'abandi n'odikinoli mutoyina sente nkugamba ngu abaana bonna obwono mulekera ababulizi bengi toyina sente naye amaanyi agadikinoli galina mulokokere ddala mulokoke musibidde n'abantu ba Katonda ebweru bajja kuvunaana nti watta omuntu ninga tewamutta otya wamudikina waliwo nayiba eyakulaba ng'oli mubulizi wa njiri nayiba n'akulaba ng'otwala akawala mu loogi omutima gwe ne gufwa n'agamba sirirokoka atirisi sirirokoka kubanga abaliyo bye bakola era muze mbawulire n'agamba sirirokoka nzi kubanga abalokole bye bakola nga teyekwasa musamize teyekwasa musiraamu naye yekwasa balokole mwe musibira bannamu ebweru please abasumba mutudikinyeeko abaweereza kwaya musumba n'ogiyita mufetewa n'ogiyita mukwaya yona n'ogiyita please ate nga n'olekawo mukazi wo mulungi
kankuli kyononye ebweru mukazi wo kyalina tewali njawulo y'amaanyi muleme kwesirwaza tewali njawulo eriwo muddemu ku magezi kubanga mukyala Katonda gwe yaku amala alina buli kimu bwabanga tasobola kuweweza wasaayo bana tukutenda omutima tubiri kwanga tokkuta mukifo kyo webbirya n'ogenda muserena n'omugwe n'webbirya n'ogenda eyo bana bakavalinga n'obawasentede mukyogera fuuka lumu aji yefuukira ddala lumu aji owase bana hakinya tukutege mukifo ky'okutwala abaana mu kwesiitaza osudde bangi abali mu kyaki lwakuba teboogera munange onooyogerako musumba nabbi bwagezaako kimutuga abaana bibatugwa kubanga ekirabo amaanyi gwe bunabbi bwegajja olabaga musitulule musumba ayagala kwoge mufulumye gye muzibu bakanyama nga bakufulumya mufulumya tayogera ku musumba Katonda egyo mizimu naye mulowooza bapasita boba malayika tebabikora tebabikora waliwo omusumba gwoyinza kola ali katuti ngwa busungu nga nibagala bakyogereko omusumba oyitiridde obusungu naye nga munange yasalawo aye munene nga bwajja kusabira sungu lye yoyambala yamugamba kyova bannabbi ba Yeremiya ne Isaaya bajja nga bagamba bakabaka nabbi Nasani yajja n'agamba Dawudi yali awakyemamaaza namugamba nti munnanga Dawudi wali wano nti waliwo omugagga yali akaliga k'omwavu agamba yaliwo oyo nsobola kumutirawo namugamba yeggwe yeggwe agwa wansi n'asiiba ebisibo n'asiiba ebisibo Mukama n'agamba Dawudi wali onoono omwana mutwala ne bw'onoolya emmere ne bw'otaali omwana mutwala n'asiima n'agaluka Katonda n'amutwala omwana gwe yazaala ow'obwezi n'amutwala naye kati waliwo n'abasumba abagenda ngeri eyo naye twagala omwoyo wa Katonda adde mu kyaki eyaliwo eya Tananiya ne Sofiya gwe musumba toli waggulu nnyo omwoyo gwe twaweebwa omwoyo toli waggume toli nantagambwako omwoyo gw'olina n'oli ali mu kibiina gw'alina Katonda ali omu gwe tusaaviira ayagamba mbawadde mwenna amaanyi n'obuyinza tagamba nsosoddemu tekikugaana bwe bawolezeseeyo omuntu n'aleeta miliyoni 5 temyako bafumbye ekijjulo muliire wamu bali abatasobola kulya kanyama nabo balye oyo mwoyo wakwagala mwoyo wabumu naye gwogenze gula zimotoka zo Mukama Katonda abasaasire nekira abasumba abo mu Kampala be banene kati obumu bwe mbadde njogerako nti okulakinga obumu ne laavu be bandi badde basitula abo mu kyaki kubanga ab'omu byalo baavulunkupe kusanga musumba nga avuga kagaali ekoti tekyuka kakati ono omusumba asinga abadde alina okwagala nga alina miliyoni 8 agenda zigula motoka yaliguzeeko piki nga 20 buli musumba wa mukyala batambula mailo 10 genda kuweereza n'akamusimba bambi gwe noolaba omwoyo w'obumu bw'atambula mu nsi gw'omanya abantu abalokoka okadya motoka bw'osuula abamu mwina na motoka 5 ziri mu lujja abasumba bakyusaako abamu emizigo mwina mingi gy'abapangisa ninga abantu bamwe tebalina gye basula nze kyengenda kwogera kakyo oba mwina babuloka bamwe babalwanirako nze Katonda ogwo omulimu gwe yasindika okukola abasumba mu promoting obumu mu kyaki okwagala so si sente sigula masuti ga bbeeyi na kuzimba ebizimbe bya bbeeyi muwulidde Mukama Katonda atuyambe Mukama Katonda atuwa omwoyo obumu n'okwagala weewaawo kale mwebale nnyo mwenna abantu ababi okuva twatandikidde eno ye Expo TV amanya mbeera omwana soda mbadde ne nabbi wa Katonda tusingwire Robert Mirembe obubaka bubadde bulungi nnyo butambuze ne munna abufune for now Mukama Katonda abatukuumire bye bye amin Expo TV to the world.